baby girl, have a seat. Auntie naffe wano omufumbo tasobya. Dia omufumbo tasobya. Oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean you're miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. Kati nno wobeera omu ku abo abantu abapayinga attention to details. You are in the right place kubanga mukwano mbaleetedde details that happened ku kwanjula kwa Desire Luzinda ne Vixen mukwano. Ntandikidde ku ddiku nze mbagambye oba oli omuntu apaying attention to details kyenkuleetedde leero. Welcome back to my YouTube channel. Nze bamta Babinals omukyala ayagala nnyo obufumbo era on this page we are all about marriage, faith and motherhood. Buli kimu ekiba kyapinze ku social media kuno nga kikwatagana ku faith, marriage ba motherhood mba nkijjayo mukwano ne nkikuleetera ne tukidiscussingako ne tukikupamu ne tulowooleza wamu era ne tuwa endowooza zaffe ku kye tulowooza. Naye nga of course tukimanyi ekiri mulire essaawa zino gwe mukolo gw'okwanjula gwa bannaffe ba Desire Luzinda ne Vixen mukwano gwabaddewo ejjo. Yes, part 1 yabaddeyo oba tewagirabye osobola okuddayo emabega wali n'obeera nga oginnyonnyoka. Ne kati eno eringa nga part 2 kubanga tigomesi tezaaweddeyo bulungi naye kyennyini otandika nakyo. Let me start by okubalaga gomesi zonna nga wezaabadde obeere ng'olondako gwe which one is your favorite, which one was your favorite, era obeere ng'oteekawo mu comment section then tugende maaso n'ebya highlights oba snippets ezabadde ku mukolo guno. Of course mu kutandika twatandise neyo gomesi ya orange ng'erimu amayinja amalungi ne makeup eyabadde omuyitirivu ennyo. Kati neno tujja giyita gomesi eyabadde ey'ebifaananyi nga bwe mukimanyi these days abagole bavaayo ne bakubira ebifaananyi mu ddiko waabwe. Yeno gomesi yabadde nnungi nnyo. Gwe woba ogiratinga namba ki? Eyo yabadde esoose y'ebifaananyi. Eno ye yabadde ey'okubiri eya pink ng'erimu amayinja. This was the very first gomesi gye yafulumiddemu ng'abagenyi be bazze. So yeno gomesi eyaguddewo omukolo officially abagole bazze. Eyo nayo ojja giratinga gwe ratinga yabadde namba ki gy'oli. Ne wabaawo eno eya yellow. Eno eya yellow teyabadde so common naye osobola okugigamba nti eyabadde mu bifaananyi. Ne kati abantu abagala orange lovers eyo gomesi mulabika mwagisiimidde ddala nnyo nnyini ddala. For me this was my favorite. Kati I don't know about you naye nze kano ka lilac kano ka color neno gomesi in particular it was so beautiful. Najagadde nnyo yanyumidde. Generally everything about this gomesi nze it was giving everything that I wanted. Yendayo yamati nze n'enviiri zabadde simple nga zisa kigole nnyo kwegamba nga second gomesi bw'erina okubeera. Actually gomesi z'ebirabo zibeera simple like that. Wabaddewo nene ya black n'amayinja. I am a lover of black and white. Ne Rachel eno nayo najagadde nnyo naye yanyumye. Ndowooza omulaba ekimuli ky'amatinze bulungi ne gomesi ne kitambala. Generally also this one is my second best. You can also rate your own. N'otugamba mbu nze oba eno yakusingidde n'eno. Wano you're free to say what you want. You to give your opinion. Kati nno guno gwe gwabadde omushanana. Kati omushanana gwe gwabadde ogwasaze cake. Yes. Kubanga nga bwe mulabye abaami babadde bambadde Kinyarwanda. So yamakinzeko n'abaami Kinyarwanda. It was white and for me it wasn't my best but actually it was my least. Naye nga yabadde yalebise bwetyo. Kati wano n'aleetayo eno eya gold. This was also beautiful. Ye yasembyeyo era ye yakoze akabbo k'omuwala. Rate yours as well. Neno yabadde kale nnungi nnyo. For me it was my third. Ne kuddako ziri ebbiri eya pink n'esembayo. Then omushanana actually gwe gwasembayo not the pink one but otherwise byonna byabadde birungi but you can tell us which one was your favorite or which two were your favorites. Kitegedde. So eya pink gyafulumiddemu nze. Pink is not my one of my best colors, so I really didn't like it. It was actually my last, though it was her first gomesi gyafulumiddemu. But it doesn't mean it is not cute. It is cute, but not my best. So highlight moments. This was my first highlight moment. We were having the bifaananyi ne taata we. You know that father and daughter moment. I loved it. Nti babadde bakuba ebifaananyi ne Vixen.
naye I like that yabawadde chance nagamba okay my bride have a chance with your daddy babakubye ku bifaananyi. It was so thoughtful and so nice. I loved this highlight so much. Simanyi what you think about it, but the Duko yavuddeyo bulungi ne Sikayo Gomez bulungi ne taata n'abeera ng'anyumirwa ekiseera ekyo. My next highlight was the cake highlight kubanga bambi yawadde brother we chance okubeera nga ashowcasinga umuko okitegeera. Also the Duko came out well. Omuntu yakoze ku cake n'ekyo yabadde akola yabadde akimanyi, so it was also something very nice ku mukolo ogwo. She looked cute, her makeup was on point, although nze omushana nategwankoledde nnyo, but it was giving, though it was not my favorite, but gwomanyi ekyakusingidde. This is my opinion, like you can as well give your own opinion, but it was a good highlight for the muko. Ne bamuwa chance, ne basala cake, she looked good. The camera person did a good job. The Duko was well. It looked very organized. Nze kyobulaba neno highlight mbadde sobola kubeera nga njirekayo. Yes. Best man mumulaba. Banayi mwe best man mumwogerako ki. Mwamusiimye oba temwamusiimye ba in-laws. Omanyi musalawo nnyo. I think for me the best man, Levikson made a good choice of a best man. Oyo mwami nze ndaba nga abusuutinga era oba best man ajja bukola bulungi. Yeah. For you, what do you think? Wanendowooza yokkirizibwa. Give your opinion in the comment section and we engage there. That highlight of bafunyemu ka chance ne bazina naye banaye love mugiraba. But also I cannot miss out on this because the boys got to enjoy the moment. Omugole teyanyumiddwa yekka. N'abasajja ba boys bafunye chance ne beeyagalako ku mukolo ne bazina ne batwala ebifaananyi. This is actually so beautiful. Okiraba nti n'omusajja yabadde engaged oba omwami yabadde engaged ku mukolo. Awo gospel music yabadde akubwa bwe mu background. Exodus yabadde awa akayimba ke. So ngolaba ba boys, they are in the boys mode. The groove was giving. I love this. Highlight nayo ebedde enkoledde nnyo yanyumidde nti bambi baasanyuse nnyo. Kakati kano mukwano kano ka highlight gwe akategedde kawandiike mu comment section kubanga omukyala oyo yagenze n'agaba ssente. Omanyi how people give gifts ng'omukolo guwedde ne babagabira key holder. Mukwano ono ye yabasimbye ssente. Buli yafulumye n'ekyebiri nga kipya out of the bank. Kati awo simanyi oba yabadde campaign oba yabadde laavu y'abako simanyi, naye kirabika bokka abako abadde bambadde gino eno bweya y'Abanyarwanda bye baafunye. Situwa nti buli omu yabadde ku mukolo yafunyeeko, naye nga maama kagesiti akabadde kalala. Ndoze bulaba abaami abako nga buli omu avayo n'ekyebiri ebiri. Okitegedde guno omukolo gwo gwabadde gwanjawulo muko. Buli muke yazze yavuddewo ne ssente. Kati bino bye bimu ku bifaananyi bye yeekubisiza ne entourage. Nga bwe nabagambye ng'omukolo gutandika bafuna chance ne beekubayo ku bifaananyi. So byebyo byabadde yeekuba ne entourage mweyo Gomesi. Kati nno my favorite Gomesi of course. Mbadde nina okuba nga ngikomyawo. Najagadde nnyo, nze yanyumidde nnyo kali. It was simple, it was not too much, nga si bingi nnyo. Of course glitters mwebuli, but there's something pretty about this Gomesi. Simanyi naye nze najagadde nnyo. Even enviiri ziri simple kwegamba yeno Gomesi gyafulumiddemu okubeera nga afuna ebirabo. Yes, najagadde nnyo. So ne one moment of course ng'afuluma neno Gomesi yankoledde ya black and white. Nabagambye yeba the second best yange. Nayo yankoledde yanyumye nnyo. Eno nayo chance endala ebifaananyi nga line n'aba entourage. Yes, that moment was orange lovers. Ndowooza omukolo mwagambye omukolo anyumye nnyo because I think also orange is our favorite color because two of the Gomesis were in orange era n'ababuuza mu abalabye abamu babaddemu orange. So nayo Gomesi abadde nnungi. Generally omuntu yakoze ku ngoye ze zabadde nnungi nnyo ate wogatteko ne camera person tiyapulinze out ekintu ne kibeera nga kirabika bulungi nnyo nnyini ddala. Kati nno kano ka moment bambi nga bazina era nga nebaza Katonda olw'obulamu era ngenda kuddamu nti tusabe otambule emyaka gino Katonda gy'agenda okuwa
nange era bwonanzikiriza ojja kumpadde amaanyi okusabira Katonda naawe. I want to say it again. I've said it before. And then Moses is the man. Akombadde nino kale kamukewulirireko kubanga naye kiravulavu mu kirabo ekyabaddewo. Kati nno of course father and daughter moment kugamba nze buli kimu kyakoleddemu eno Gomez. It really worked for me. Awo nno nga taata bambi omulaba nga he's happy, very proud. Ndowooza banne buli omu yandikoze okukolo ng'omuzadde we waali. Kati nno n'eyo moment mbadde sobola kugireka mabega where the bride and the groom bazinyeemu. This one is not so common mu kwanjula. People usually don't dance with tozinako ne spouse bo naye bano munaye buli omu alina engeri gy'akolamu omukolo gwo, but it was a moment gye mbadde sobola ku living out nammwe mubeere nga mugiraba. So it was beautiful. Kabadde ka moment kalungi nnyo, ka romantic moment. Kati obwo bwennuggwa ayinza ogamba bakoze kikyamu mukwano, naawe ku gugwo bw'onaaba oyagala ojja zina, oba toyagala ojja kalekanako kayite. Yes, kati nno eno naye moment yabadde very special. Okay, well njagamba Gomez ngituusizaamu naye nga the point is olaba Gomez yamatinze ne rappers eza rappinze ebirabo. Yes, omwana bambi yaddugaza ekifo, Gomez ne matingirawo bulungi, ate nako ka moment ka daddy na havingamu ka dance ne daddy. Omutima gwange gwa meltinze mukwano. Kyobula kano ka moment kabadde tekasobola kumisinga mu highlights za leero nga ka makeup keeko daddy musanyufu. Olaba nti ebirabo bimatinze n'omukolo ka gold kaddiko waggulu kamatinze ne Gomez muno munda. Generally eyo highlight nooza nawe ojja kusiima nti no ye Baby Nails okikoze. Kati nno mbajjukiza mukwano nga tukyagenda maaso bambi mubeere nga musubscribe nga ku YouTube channel yange eno video mugiwe like ebeere ng'esobola okutambula era ng'etuuka mu ku bantu bangi ab'enjawulo. Mbajjukiza nti wano ku Baby Nails YouTube channel we are all about faith, marriage and motherhood. Era ekikwatagana ku bufumbo, ekikwatagana ku faith oba motherhood tuba tukijjayo ne tukyogerako wano oba ne tukireeta n'okimanyako kubanga ffe ku marriage, faith and motherhood kwe tutava. Kyova olabira gino emikolo make sure nti ngubaleetera era nga mugubanga mugunnyonnyoka. Yes, ebyo nno nga tukyagenda mu maaso. Sokoleke osubscribe nze mukwano, tolaba bulabi. Subscribing is free of charge. Nga omunyumirwa ka father and daughter dance, subscribinga. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kati nno okweyongerayoko gw'omukolo gwatuuzizza abantu bangi, abanene n'abatono. Musicians babadde bayitirivu because bano bombi bali ba musicians. Era nga wokimanyi Desire of course yasooka nayimbako ku secular music n'amala n'alokoka n'abeera nga adda eri Yesu. Abemama mukube engalo n'akalulu katuuke Namagera. Awo nno nga officially akkiriza akaring. Mbadde sinza butakabalikira mu kawulire. Omukyala agambye yes, I will marry you officially. Kati atalabe video no up to the end agenda gamba nga Michelle tetwamulabye ku mukolo. Michelle yabaddeyo nnyo, ono ye first born wa Desire era ku mukolo yabaddeyo. Of course abambagamba omwana utalina kubeera ku mukolo gwo biki naye bwe kinatuuka kubona ojja kukola ky'oyagala naye nga yabaddeyo nnyo nnyini ddala. Also I found this very romantic nga they're smiling, they're giggling kati wawumpulira mu butuufu. Gwe togiraba wo okujjako ng'olina ettima. Tolaba nti they look so good. So neyo nekimakinga ku highlight moment. Kati na bino bikulu katubiwulire. For me, thank you for honoring me. Thank you for standing firm amidst everything. Thank you for keeping your word. When you said the very first time I met him, he told me, I want to marry you. And
I looked at him and said, I thought to myself, is he kidding? Is he okay? He told me straightforward, you're the woman I want to marry. Thank you. Thank you so much for keeping your word. Thank you for loving me. He tells me he loves me every day. And I kid you not, there is no other person that he does not tell me he loves me. Thank you for coming to my parents. Webale kumpresa ekitiibwa. Webale kunjagala. Banange ne byanjagala. Tata, I know he loves me. My king loves me. And I love you too. I will cook. Okimanyi nfumba. Aliyebye bagambe, okinfunda waliwo video temuzirabanga nfumba. Nfumba, I will cook for you. I will serve you. I will honor you. I will treat you like a king, the king that you are. And I thank God for the man of God that you are. The first day he met me, he told me, the world does not know who you are. You're a great woman. Those are the words that captured my heart. And he has never gone a day without. I know you don't have a very sweet tooth, but I brought you candy for a reason. Nikuletaka juice because I don't want you to go thirsty. And I have a prayer. Jono somanga buli lunaku ojjukire nti we are together because of God, not anybody but God. Kate mukalabo kano mulimu obuntu bw'osinga okwagala era kati ndowooza n'ebyo nabyo mibiwulidde kati nno in my opinion ezo zabadde highlights nkulu nnyo ku mukolo guno era eyazimisinze kansubire kati ozifunye bulambalamba. That is it from me. Yes, mbajjukiza nti basponsa beno video babayita Musana Kids Fun Fair. Kati n'obanga oyina omukolo gw'omwana, oyina baptism, oyina birthday, mukwano tubeera to hesitate nga kubeera ng'obakubira. Bano badiringa mu bouncing castles, balina go-karts, balina ebimotoka, balina anything ekintu abaana kye bazanyisa ng'okyagala ku mukolo gw'omwana wo, birthday, baptism, school birthday, mukwano bano bali mobile, obakubira bukubizi ka ssimu ne babeera nga bakutuusaako byonna by'oba oyagala. Ice cream machine, popcorn machines, mukwano bano bw'oba weesiga mu kintu ekyo omukolo gw'omwana wo gubeere gwa njawulo. Nsigadde ndi Baby Nels. See you in the next video. Bye bye for now.